emyaka 15 egiyise Vipers yali ekyayitibwa Bunnamwaya. Ekikopo kye basooka okuwangula ekya liigi mu 2010 bw'obala emyaka 15 egiyise Vipers yebadde most successful club mu mupiira gwa Uganda kubanga mu ekyo ekibangirizo eky'emyaka 15 bawanguliddemu ebikopo ebya Uganda Cup kakati 4. Tewaliwo tiimu ndala yonna yawanguddeyo bikopo ebyo byonna ebya Uganda Cup mu ekyo ekibangirizi eky'emyaka 15 egiyise. Bwe baba bawangula 2016 ne baddamu 2021 ne baddamu 2023 mpozi n'ekyomwaka guno 2025. Alinga abaddiriraawo ye KCCA naye yakawanguliramu ebikopo bya Uganda Cup 2 byokka. Kye bawangula 2018 lwe bakuba Vipers 1-0 mu final ne kye bawangula 2017. Ekyo ne kye bawangula 2017 bakiwangula oluvannyuma lw'emyaka 13 miramba nga tebawangula ku kikopo ekyo. Kati ate yo Sports Club Villa omwekyo ekibangirizi ewanguliddemu Uganda Cup emu yokka juzi mu 2015 naye baali basemba kuwangula mu 2009 kitegeeza nabo baali balakasiddemuko. Yo Express FC mweje emyaka 15 gitwogerako tewanguliddemu Uganda Cup n'emu newankubadde nga yagenda newangula ebikopo bya Uganda Cup eby'olukunkumuli ne baweza ebikopo 10 naye kakati emyaka 18 egiyise Express nga tekwata ku kikopo basemba kiwangula 2006 2007. Kakati ate era mu buufu bwe bumu ne bw'obanga ogenze mu kikopo ekya league era Vipers ebikopo byayo byonna byewangudde mu league ebikopo 7 ne gibiteeka ku mudaala gwe gumu ne timu ya Express FC kubanga nayo yakawangula ebikopo 7 so nga ate yo Express yasambako na mupiira mu kibinja kya wansi nga Vipers yajja mu kibinja ky'ababinywera mu 2006 nga bakyagiyita Bunnamwaya. Olaba nga babadde okunuula ensingo okwa tiimu eno ya Vipers okugezaako okulingiza ku mmeeza ey'abanene abo ba VEC. Naye bw'otunuulira emyaka gino 15 gyokka gye tutunuulidde Vipers mwe yawangulira ekikopo kyayo ekyasooka mu 2010 era n'ekyo ekibangirizi be basinze okuwangula ebikopo ebya liigi ebingi ebikopo 7. Ekikopo kye bawangula 2010 bayongerako ekya 2015 ne bateekako ekya 2018 ne bateekako ekya 2020 ne bateekako 2022 2023 na guno omwaka 2025. Abalinga abaddako awo ye KCCA eyasemba okuwangula mu 2019 naye nga baali bawangudde ne 2017 2016 2014 ne 2013. Kitegeeza nti nno mu kibangirizi Vipers mwewangulidde ebikopo 7. Ekibangirizi kye kimu KCCA ewanguliddemu ebikopo ebya league 5. Express ye ewanguliddemu 2 ekya 2012 n'ekya juzi 2021 ate yo Villa ewanguliddemu ekikopo kimu kyokka kiyawangudde omwaka ogwo oguwedde. N'olwekyo abali mu VEC, Villa, Express ne KCCA Vipers yiyo ewanisa amatanga erabika erina kyebaagaza eyagala bakwata mu kirevu kubanga mwe bannansangwa ab'omuzannyo guno ogw'omupiira. Kati bw'oteekako okuba nti nno balina n'ekisaawe ekyabwe ku bwabwe batandise ne kaweefube ow'okuyungula abawagizi abaabwe ku baabwe kubanga nali njogeddeko wano nti nno abawagizi bano nabo balina kuyungulwa buyungulwa era mu muzannyo gw'omupiira ekisingira ddala obuzibu ate ffe mupiira kyetusinga okusembeza n'okwettanira. Tusinga kwettanira kuyungula basambi na kuyungula batendesi ebyo byangu nnyo mu muzannyo gw'omupiira. Ekisingira ddala obuzibu kwe kuyungula abawagizi naye kyanna ku muzannyo gwaffe ogw'omupiira temulimu nakafulu nga kwegamba muntu tekinikale ng'alina obukugu obuyinza okusomesa abo abakugu ab'enjawulo nga be batambulirako omulimu gw'okuyungula abawagizi. Awo tetunnaba kutuukawo newankubadde nga obugagga n'obwavu bw'omupiira buva ku bawagizi. Abawagizi gye bakoma okubeera abangi ne club gyekoma okufuna ensimbi. Either nga abawagizi abo bagula club merchandise oba n'okusasulanga ku miryango naye ate era bw'otunda nayo bw'obanga owandiika proposal ogikube ku mmeeza ya CBS oyagala CBS ekusponsoringe omala kubalaga numbers ng'obagamba nti nno ffe essaza lya Buddu n'erya Singo n'ery'Ekyaggwe awo bonna ffe tubamaamidde. Akati sponsor
agenda okuwulira nga olina bakasitoma be abawera kumpi akakadde awo tayinza butaleeta nsimbi ate n'ensimbi abatakuleetera za kuyiikiriza akati awo yo Vipers wano weesukulumyeko ku bano aba VEC nti nno bo ekyokuyungula abawagizi baakitaddemu omukono abaana bano ab'essomero erya St Mary's Gitende baabalekera ne gundi namba side namba kwe batuula kati abaana abo bajja kukula n'omupiira guno oguliwo ogw'omulembe guno bw'ogezaako n'onoonyereza ku club zino ennene era ojja kwesanga nga abantu abakuze mu myaka be basinga okwettanira club zino eza VEC kubanga be babaddewo nga club zino zisajjalaatira mu mupiira gw'eggwanga naye kaakati webanga Vipers yejjeeyo obwenyi ne batandika abaana bano ab'essomero nga ne bayingira nga okulaba omupiira guno in the long run process ebeera mpanvu naye abaana abo gye banaalaga bajja kgenda mu bannaabwe bajja kuzaala baana bannaabwe olwo ebiseera eby'omu maaso babeere nga abaana baabwe be bazadde babaleeta kulaba mupiira gwa Vipers ng'abawagizi awo wabeerewo enkola eŋŋenderere eyungula abawagizi emabegako ttiimu zino eza VEC Express Villa ne KCC ekimu ku bintu ebyaziviirako okugoba abawagizi by'ebigambo ebisongovu ebyayogerwanga mu kisaawe era ge mayinja agaakasukibwanga n'obusibufu bw'empisa obw'abawagizi ngambye nti kyekimu ku ebyo kubanga ensonga zo nnyingi naye bw'otunuulirako ensonga eyo yokka ey'amayinja n'ebigambo ebisongovu ng'oli kimubeerera kizibu okuddira omwana w'omuwala wa myaka 9 bw'agende naye ku kisaawe alabe omupiira ng'agagambo agoogerwa geego agaasa amatu kati mu kuleka omwana oyo awaka ate omwana ogenza okumuleka awaka oluusi alina anti we oba alinawo maama mutiini nga maama mutiini amutwala mu kibanda nga bagenda kulaba Arsenal na Man U omwana ng'atandika Arsenal ne Man U nga wa myaka 9 agenda okuvaayo nga batiira onuli abakuba budinda ba Roy Keane ba Paul Scholes ogenda okumugamba nti ano wano mu Uganda wano tiye tulina omwana wano Jona Kakande nga oba Jona Kakande kiki kwigamba nga takisobola na kufuna kifaananyi ekyo kati abaana abo abaasibirwanga mu bibanda olw'effujjo eryakolebwanga mu bisaawe ebyawano bagenza okujjayo obwenyi nga mupiira bamanyi gwa Europe era mu kumanya omupiira ogwo gwa Europe n'abaana baabwe obujozi bwe babagulira era osanga oli bamugulidde ka Chelsea mulala bamugulidde ka Man City mulala bamugulidde ka Liverpool mulala bamugulidde ka Arsenal bwe batyo kakati eyo generation eriwo ate nga tukimanyi nti nno mu Uganda statistics zigamba banna Uganda ebitundu 7 ku buli 100 bali wansi wa myaka 3 kakati banna Uganda abasinga obungi ate nga be balina n'amaanyi be bavubuka ate bettanidde mupiira gw'abazungu naye nga ekimu ku ebyo ebyaviirako weewo yemu ku ezo kw'obwo obunafu obwo naye kaakati bwe kibanga club zeze za VEC tezaakola kaweefube mugenderere wa kuyungula baana bato abajja mu mbeera eno eriwo n'omupiira guno oguliwo yo Vipers wano weesoomooleza aba VEC kubanga institution eri ya St Mary's Kitende abaana abo bagenda ne balaba omupiira ku bwereere eno simanyi oba ku bwereere naye waakiri ogenda okulaba nga saidi yaabwe bagiriko bokka tebeetabiikirizibwamu nti ne gundi nti oba ono kojjaawo omwana ono bayizi bokka era ne geeti ebaleeta eri yokka kaakati kino kisimba emirandira manye omuti gukula emirundi 2 gukula kino kitulabako enduli stem amatabi branches ogenda ku bimuli eri waggulu n'ogenda ne kubibala bwe kikula omuti bwe gukula kino kitulaba ate gukula n'okukula nga gukkirira emirandira gukula gugenda waggulu ng'ate gukula bwe gukkirira kakati ne football club bwetu bweyina okubeera kati Vipers waakiri erazeeko ko nti waliwo enkola eŋŋenderere eya club okukula ng'egenda waggulu naye ate ne wansi y'engeri ey'okutapingamu abaana abo of course bonna bayinza obutafuuka bawagizi ba Vipers naye bajja kubanga waakiri Vipers bagimanyiiko olw'okuba nti emipiira badde bagiraba season ku season kati omwana we bamukwatako okuva mu senior 1 agenda okuvawo paka mu senior 6 nga bamumagwa annyikidde Vipers annyikidde Alan Okero annyikidde Yunus Sentamu anaagenda ogenda eyo mu maaso n'asajjakula aba n'afuuka mukyala mukulu n'atuuka okuzaalayo ku baana banne abaana abo era ajja kubatwalanga Kitende kulaba mupiira gwa Vipers kuba Vipers gy'amanyi olaba nti n'enkola eyo ebeera nnungi mu kuzimba omusingi oba mu kuzimba emirandira egya club ng'ekkirira
so awo nawo Vipers eraze nti nno erinawo okusomooza okwenjawulo kwesoomoozamu ttiimu eno ya ka gurupu kano ak'abanene aka VEC. Naye nga kati gundi mpozesa omuzanyi gw'oyinza okunukulayo nga Ssekinnoomu ye muzanyi Sirage Sentamu. Sirage Sentamu ebikopo bino byonna bye twogeddeko ebya Uganda Cup Vipers byewangudde byonna abaddewo. Kino nno si kya bulijjo. Abazanyi ba Uganda bamanyi nnyo okukyusakyusa clubs. Ne bava wano ne bagenda wali ate oluusi ne badda ate ne beetooloola. Naye Sirage Sentamu alaze stability. Ebikopo byonna ebina okuva Vipers yasooka okuwangula ekikopo ekya 2016 abaddewo ne jozi 221 ne 223 era nono 225 bakubidde KCCA mu luzanyo olw'akamalirizo. Naye nga akyalina okusoomoozebwa wadde alaze stability bwetyo n'alaga nti nno ali part of the winning team, naye okusoomooza kw'ayina akyabuzaayo ebikopo 2 okwenkanankana. Omu ku bazannyi abakyasinze okuwangula ebikopo ebya Uganda Cup ebingi ye Richard Kirumira. Richard Kirumira yawangula ebikopo 6 mulamba mu mujozi gwa timu ya Express FC 1991 1992. Awo ne batandika okugiyita Uganda, ne batandika okugiyita Kakungulu Cup. Naddamu 1994, naddamu 95, naddamu 97. Awo wonna yali akyayambala omujozi gwa Express FC. Awo yatandika okwetoloola n'agendako we yagenda. Naye era bwe yadda yagenda okudda mu 2-1 baatuuka mu Uganda Cup final mu baakubira Villa goolo zaali 3-1 mu final. Richard Kirumira yalimu. Nekiba nga kitegeeza nti ye muzanyi ow'okubiri mu abo abakyasinze okuwangula Uganda Cup ennyingi. N'olwekyo Sirage Sentamu oba onosobola okuvuganyako ku Richard Kirumira katukulinde. Kati olina Uganda Cup 4, Richard Kirumira akusinzikako 2. Naye ate waliyo Philip Obwinyi ye wa Uganda Cup 7 mu Express FC yagiyambako okuwangula mu 92, 94, 95 ne mu 2-1. Kati ate awo n'agira n'agendako mu Villa. Bwe yasala ogenda mu Villa mu 2-2 wansi wa Micho era ne bawangula ne bawangula Uganda Cup. Awo n'avaawo n'agenda mu URA. Bwe yagenda mu URA yawangulira naye Uganda Cup 2, 2-4 ne 2-5. Olwekyo Sirage Sentamu olina Uganda Cup 4. Abasajja nti obawulira olina okwongera okufungiza. Ensonga eyo nga tugitadde FUFA Super Cup kakati yakakasibwa nti nno eriko ttiimu 8 ng'era bulijjo bwe zibadde: Vipers, NEC, Bull, KCCA, Villa, Kitara, URA ne Maroons. Ezo ttiimu ezigenda okuzannya mu FUFA Super 8. Yeringa Community Shield ya Uganda. Luli bazanyanga omu nga akulembedde awangudde liigi azanya Uganda Cup. Naye atolaba kino kirinamu ko omuzinzi nti nno kiba kiyambako ku clubs ezisinga obungi okufuna ku plan etegeerekeka eya off season. Kuba clubs zaffe tezirina nnyo nsimbi zimala nti oba eneegendako e Rwanda neezanyayoko APR oba ne Police oba ne Kiyovu neeyitireeyo neegendako e Tanzania neezanyamu ku Young Africa ne Simba oba ne Azam neegendako e Kenya neezanyayo Gor Mahia. Ezo ensimbi tetuzirina. Naye bwe wabeerawo nga waliwo eno Super 8 nze muli ndowooza nti weba ekozesebwa bulungi okwanjulirako abazannyi abapya n'okubagezesa okweteekerateekera season, wakiri basinga club ogenda okuzannyamu omupiira ogw'omukwano ne balumansi wali ku Messi oba neezannyamuko n'ekika ky'engabi kwegamba eno friendly ebeeramuko ekyenjawulo ebeeramu n'omuzinzi. Ate era ne attitude abazannyi mu bazannyira friendly eza bulijjo ebeera yanjawulo, babeera mu kusaagirira nakuba lwogoolo. Naye wano kuba kuvuganya, n'olwekyo awo tugenda okutambuliranga ne NEC yegenda okukiikira Uganda mu mpaka za CAF Confederations Cup. Badde ngezaako okuzingako sizoni yaffe ey'omupiira nga mbadde ntunuulidde Super 8, mpozi era n'okutunuulira ebimu ku bikyatusoomooza mupiira gwaffe ogw'okuba nti nno kati omuwanguzi wa league ye Vipers agenda kwekwatira obukadde bw'ensimbi za Uganda 6 amuddirira NEC
wa bukadde 20 olaba nga gap nene bukadde 4 Malamba tegaliiwaawo kakati Bull nalyo kajja ku bukadde 9 mu emitwalo 6 yewokusatu owokuna URA wa bukadde 7 owokutaano KCCA wa bukadde 5 owomukaaga Villa wa bukadde 4 n'ekitundu owomusanvu Kitara wa bukadde 4 owomunaana Maroons wa bukadde 3 n'ekitundu kakati okuvaawo tewaliwo aweza klabu zo8 ezisembye tewaliwo klabu eweza bukadde 3 Express bukadde 2 mu emitwalo 8 UPDF bukadde 2 n'ekitundu Police bukadde 2 mu emitwalo 4 Mbarara City bukadde 2 mu emitwalo 3 Lugazi bukadde 2 mu emitwalo 2 Wakiso Giants akakadde Musa atagenda kana akakadde bwenzi ngenda nenkejirayo kuba kana akakadde siroza nti kalina kikaongera ku club ya Wakiso Giants naye bagija kwefunira kakadde Bright Stars mitwalo 7 Mbale Heroes mitwalo 5 ekinono kikyatusomooza nga bannamupiira mu ggwanga ono prize money ali wansi ddala bwogezaako ne weebuuzaako ku bakugu mu football finance naddala mukulu Mathias Ndawula bwakuwa listi y'ebintu sources of income of a football club ne prize money mwali era ali ku mwanjo naye bwe kibanga clubs ezisembye ku table 8 zigabana obukadde 14 mu emitwalo 4 songa bw'otunulako ko ku table eya top 8 buno obukadde 14 mu emitwalo 4 bwe bwandibadde obwoyo ali mu kifo ekyokusatu kuba bw'otunulira gap wakati wa owokubiri n'owokusatu olaba gap nnene waliwo kumpi obukadde nga 11 bulamba obukadde nga 11 bulamba kubanga owokubiri afuna obukadde 2 owokusatu afuna obukadde 9 wandirowooza nti n'owokusatu yandibadde afuna obukadde 14 mu emitwalo 4 naye owokusatu afuna obukadde 9 mu emitwalo 6 kati bano 8 abasembye bottom 8 bagabane obukadde 14 mu emitwalo 4 tebereza clubs 8 mulamba ogabana obukadde 14 nga obukadde buno 14 tebukyakola na sign-on fee wa muzannyo omu abazanyisi wano mu Uganda beeramula ate nno akatale akali loko waliwo gamba nti nno bakale agenze mu Ali Ahly oba agenze mu Elmerick naye akatale aka Uganda nga club omuzanyi mwava ya Uganda ne jagenda mu ya Uganda osanga omusambi nga ali mu sign-on fee bukadde 3 akati ogamba obukadde 3 ng'osayininga omuzannyo omu n'owulira nga clubs 8 zigabanye obukadde 14 owulira nga ekintu ekyo kikyali wansi ekyo ne bwe tukikubaganyako tutya ebirowoozo tekirina ngeri gye kivaayo bulungi era kye tulina okukola kwe kufungiza nga bannayuganda tulabe naddala abalina obukugu bagende bafune prize money aweerako kwegamba club ebeereko nga eyinako ekintu ekyomuzinzi kyebeesuubidde buli luvannyuma olw'ekiseera ekigere kati awo bw'omaliriza eyo ennyingo mwolabira omupiira gwaffe kati ndowooza Vipers ne NEC bye basigazza ndowooza kutunuulira ebibuuzo weebiri ekibuuzo ekisooka aba NEC Hussein Mbalangu mukozeko analysis yalina okubatwala mu CAF Confederations Cup aba Vipers Coach Fred Muhumuza ne John Luyinda Ayala be bagenda ogenda ku continent kati ebibuuzo birina kubuuzibwa kati ne answer zabyo ne biziddibwamu olwe forward nekolebwa kubanga awaddako wagenda kubeerawo obunkenke bwa CAF deadlines CAF ebintu byayo ebikola birina okubeerako nsaleesale so si wewandiyagalidde nti nno wokolaki wokolera byoyagadde kati ebyo byonna birina okukolebwa nga abatendesi bamaze okutegeerekeka olwo tuyoke tugende ku continent mu ngeri y'okuvuganya eri amawanga amalala kati nga Misiri ne Morocco bo bakiisa tiimu 3 awalala tiimu 4 awangudde ekikopo ekya liigi n'owokubiri azanye Uganda Cup abazanye ku Uganda Cup final bombi ogenda okulira bombi nga bagenzi ne bakiika naye ebyo tebiri invitational nti nno bajja kukubira kasimu bono boli awo email ngejja nti munnaffe naawe season eno okuba nedda bamala kutunulira clubs zoyina mu ggwanga lyo omupiira bwe zibadde zikuba ku continent over a period of time
kati ffe tetunnaba na kuweza bubonero butugwanyiza kuwaayo tiimu yakusatu ekiva muli kyenva njagala twongere club zizaffe ku continent waliwo chance gye tutannaba kukozesa of course omupiira gwaffe gutunda ne gugaziwa mu ggwanga mindset yaffe eri ebyemizannyo tennaba kutereera nnyo nga society kubanga wandiwulidde nga tiimu yonna ogenda okukiika ku continent oba omuzanyi yenna okufuluma Uganda ng'afuluma borders zaffe agenda ku continent tuba tuyina okubaako kye tumutikka nga bannayuganda entaputa eyo Rwanda yagifuna era kyova olaba bwe baategeka empaka eza CHAN mu 2016 baagamba buli mufirika yenna tewaliwo bya visa mujje buzzi kubanga baalinga bagezaako okwerwanako Rwanda engeri gyetunuliramu ebintu byayo nga buli muntu yenna atamanyi bulungi Rwanda mu paragraph esooka kulowooza ku genocide kakati bo beekolamu omulimu ne baga nti ntwandiyagadde eggwanga lyaffe litegeerekeko ekintu ekirala era Sunday Olise eyali atendeka tiimu y'eggwanga erya Nigeria eya CHAN mwogwo omwaka nasomako ku interview ye ng'agamba nti nno talabaayo ebbanga lyatambudde ku continent ya Africa talaba kibuga kiri organized nga kiyonjo nga kigali kati ekyo bwe kiva mu nsambi mu muntu nga Sunday Olise owerinnya eddene mu muzannyo gw'omupiira tumulabe ku continent tumulabe mu nsi yonna tumulabe mu World Cup n'afulumya comment bwetyo eyeba tourism aba abayambye ku tourism ekyo ekirango kiba kya bwereere kubanga tojja kwebuuza nti Sunday Olise kyayogera okujjako nga tubadde mu mupiira mala bbanga so kakati entaputa eyo Rwanda gye yafuna neeno mu kyondo ky'Abawalabu kye baafuna omuntu yenna bw'awulira ku Bawalabu asooka kulowooza ku butujju ne bagezaako okusiiga image empya eri eggwanga lyabwe kwegamba ensi efunayoko ku ntaputa endala bwe baba nga balowooza ku Bawalabu kyova owulira baateeka omusimbi n'omusimbi mu nteekateeka eyo kakati ate n'ensi zaabwe abo abataputa ensi zaabwe mu ngeri bwetyo nga baagala okuzitunda mu nsi ez'ebweru babeerako ebintu ebyenjawulo bye bakola ku nsi eyo nti omuntu anaagenda okujja ng'asikirizibwa ekirango anaagenda okujja ku ground nga kuliko ebisava kugamba ekibuga nga kiryokana ibanaye nebona eddungu baalikyusa kakati ne bateekamu woteeri nti ate kwegamba olina okubeerawo ebintu ebyenjawulo kakati wano mu Uganda entaputa eyo tennaba kujja era kyova owulira nti nno tiimu etuuka okugenda okwetaba mu mpaka ne bagamba nti tewali visa ne bagamba nti tewali nsimbi zibatwala nti kwegamba tetunnaba kufunamu kiri nti no it's a blessing tiimu yaffe yonna oba omuzanyi waffe yenna ogenda ku continent olwo abatualism abaali mu kitongole ekya tourism n'ebitongole ebirala ebyenjawulo byandibadde byegatta ku ono ambassador oba football club ya mupiira oba ya basketball oba bavuzi ba bugaali ebeera opportunity singa tubaako kye tutegese kye twagala amawanga amalala gategeere ku nsi yaffe naye awo tetunnaba kutuukawo bulungi engeri gye tutannatuukawo y'ensonga lwaki tubadde twakabirako ne juzi nga klabu etuuka okukiika ate neetakiika ate nga tetulina kyakugikola ndowooza Simba ye yasembayo oba yali 2012 yagamba nze temumbulira byakukiika n'ekivaamu just like that so wandirowoozeza nti naawo twandibadde tugirabanga opportunity naye ebyo bitera kutambulira si bya budde si bya ssente ebyo bya mindset tetunaba kufuna ntaputa ya mukka mupya ya byamizannyo eri ensi yonna naye nga ndowooza nti no Vipers ne NEC balina okweteekateeka kati tuleme kusigala ku continent okwo nga twetabamu bwetabi kuba gye tukoma okwetaba obwetabi ne tuzannyayo match emu Homand awe luzannya lusookereza oba preliminary round nga tuvaamu tekigenda kutufunira bubonero bona atutuuka kutugwanyiza kukiisanga tiimu 2-2 mu buli mpaka eza CAF eza klabu empanguzi kubanga ate gye tukoma okukiisa tiimu 2-2 singa tugirabanga blessing kuba kakati tiimu ezimu zigirabanga okwetuluba izi ensimbi zinaava triple emu bukadde 350 olw'okuba nti no tukyalina embeera eri entaputa eri ekyali enkadde egamba nti nno tiimu ogenda ku continent kuba kudiibuuda nsimbi songa wano ministries ez'enjawulo n'eggwanga okutwaliza awamu lyandibadde kati lye livaayo ne livujjirira
kubanga ono agenze ebweru wa Uganda abeera ambassador wa Uganda era oluyimba lw'eggwanga luyimbibwa ne bendera newanikibwa si eya football club naye bira ya ggwanga kati wano eggwanga lirina okuvaayo. Owekitiibwa Nuwe Amanya Mushega yali akyali Minister of Education and Sports 1994 nasomako ku mawulire kojjanga ono Hassan Badru Ziwa be baali bawandiika mu Soccer World. Nuwe Amanya Mushega we yalangirira ku lwa government n'agamba nti nno government ejenta mu kuvujjirira tiimu zonna ez'eggwanga n'omupiira gwonna ogufuluma n'ebyemizannyo byonna abazannyi abafuluma ebweru wa Uganda. Enangirira eyo teddangamu kukyuka newankubadde kati gavumenti ejja neteekamu naye eteekamu mu ngeri ya kuyambako so si nga nannyini. Before 1994 Owekitiibwa Nuwe Amanya Mushega nga tannaba kulangirira gavumenti yali ekola byonna nga ne klabu ezigenda okukiika ng'evujjirira kubanga awo yebeefuuse nannyini. Naye kaakati gwe klabu ejjagenda kubwa Namunigina gavumenti bebe yagadde nereetayo bwe batiyagadde tegigikakatako. So embeera eyo mindset eyo etuddiza ddala emabega naye nga olowooza nti nno bwe tukiisa ttiimu zino ebbiri ne zisamba omupiira ne gunoga over a period of time CAF egenda egatta obubonero gyekoma okubugatta ne buwera bwe buwera ng'ebagamba kakati mu Uganda tubawadde ebifo 3 okukiika mu mpaka eza CAF. Kati ate naffe ebifo 3 tubyetaaga mupiira gwaffe olw'okusobola okwongera ku kuvuganya kubanga bw'osanga kati zizino gundi NEC yebadde evuganya Vipers tiimu 2 zokka ze zivuganya ku kikopo naye muli olowooza nti nno singa wabeerawo ebifo ebikiika ku continent ebifo 2 mu liigi n'ebifo 2 mu Uganda Cup oba owa Uganda Cup n'abeera omu wabula ne tugamba nti nno ku table top 3 be bagenda okukiika Uganda yina ebifo 4 mwegenda okukiisa ku continent naye ebifo 3 bya league ojja kwesanga nga clubs ezikiraba senga mindset yaffe ekyuka nga interpretation y'okugenda ku continent ebeera blessing ojja kwesanga clubs nga 9 zivuganya okufiira okulaba nga zigenda ku continent nga zaagala ebifo ebyo 3 kati clubs omwenda bwe zivuganya ku bifo ebyo 3 kitegeeza nti zino zisigaddewo tetulina tiimu 16 zino zisigaddewo 7 ziba zirwana against relegation kitegeeza tewali wagenda kutunda kifo kye kubanga ebintu bino ebyokutunda emipiira na biki mwebiri mu society yaffe y'omupiira naye ate era ne society yaffe okutwaliza awamu obiwuliramuko gundi yabye ezagondi bano simanyi balidde enguzi bano society yaffe bwetyo bweri tetujja kusuubira mupiira kweyisa mu ngeri yanjawulo okweyo society mwegutudde bweri kati bwekiba nga society gye tulimu bwetyo bw'oteekawo okuvuganya okwo bwekutyo tiimu 9 zivuganya ku bifo 3 endala 7 zivuganya ku butadda mu kibinja kya wansi kitegeeza nti nno waakiri tebo yonna okuvuganya ku cutting across okusinga lutunabanga tuvuganya ku kikopo tiimu ziri 3 ezirwana obutadda mu kibinja kya wansi ziri 4 kati abo abali awo wakati awo bayinza okubeera abangu b'okutengulwa olina omugaa nti gundi obubonero 3 bundekere ninayo wano obukadde bwange 5 awo kiba kisoboka n'olwekyo katusabire tiimu eno ya NEC ne ya Vipers batukiikirire mu ngeri y'omuzinzi ey'omukululo tutandikiraawo mu kwegwanyiza continent n'okufuna competition ey'omuzinzi mu liigi zaffe ne mu mpaka ez'enjawulo. UEFA Super Cup ya mu mwezi gwa 8 abantu Tottenham Spurs nga muwonye natunulira omupiira gwa PSG nenziramu mu buwongo n'embikula neŋŋamba kweno final PSG gye yazanye clubs meka ezandibadde zisobola okujja ŋŋanga ndowooza omupiira gwe baleese gwabadde gusobola okuba club endala yonna mu bazanya mu Champions League season eno yonna abasajja batamidde bannaabwe kakati UEFA Super Cup jukira awangudde Champions League azanya awangudde Europa era ndowooza olw'okuba waliwo akaba ekibangirizi ndowooza aba Spurs mwawonye mu Uganda gwe mmanyi omuwagizi wa Spurs egondi mukulu Mujibu Kasule mwawonye kubanga singa UEFA Super Cup yabadde yakubeerayo sabbiiti ejja eno PSG ekyali nkambwemu omupiira gwe yaleetedde Inter Milan gwabadde mungi naye oba oli awo ekibangirizo ekiriwo ekyemyezi paka mwezi ogw'omunaana we banaazannyira yinza okuba nga Spurs ekyusekyuseemu oba oli awo nga n'omuliro gwa PSG gujja kuba gukkakkanyo kubanga abasajja abadde bakambwe bazibu. Nawuliddeko awo abadde CEO waabwe mukyala Donna Maria Okuchoren
avuddeyo mu ttiimu kuba waliwo enkyukakyuka mu club eyo eya Tottenham Hotspur. Omukyalo yabadde nnyo ku lusegere lwa Daniel Levy, omukungu naggagga wa club eyo okumalira ddala emyaka 20 malamba. Kati shake up eyo jukira setup ya football club bwete bwebeera eri waggulu ebeerayo board. Kakati board bwemaliriza okukubaganya ebirowoozo byayo, omuntu gwesooka okunoonya okuwa omulimu abeera CEO. Kakati CEO nga bamuyitiramu club ebadde bweti, twagala ebeere bweti era ekola emirimu bwegiti, kubanga football club tekola kya mupiira kyokka, era CEO aba avunaanyizibwa ebitongole ebyenjawulo. Kakati ku lw'omupiira CEO omuntu gwasooka okuwa omulimu ayina kubeera sporting director oba director of football. Naye nga n'ebitongole ebirala club byeyina, oba eyina media house, oba eyina businesses ez'enjawulo, eyo yonna appointingirayo abakungu abagenda okutambuza emirimu gyeyo. Naye ku lw'omupiira football team asooka ku appointinga sporting director oba director of football. Ati bwamu appointinga n'amuyitiramu nti nno board football team baagala ng'esamba bwekiti, oba kuba kaboowo, oba wangula ebikopo bingi, oba ekola biki bwe bityo. Bwamala okumuyitiramu sporting director oba director of football oba technical director, bifo ebitera okukyuka amannya, naye oyinza okwesanga bwebibikula wesanga emirimu gyegimu. Kati nga CEO olw'okuba nti alina ebitongole bingi nnyo by'alina okutambuza, wano ow'omupiira abaagumanyi ebiseera ebisinga ba sporting director bano oba ba director of football oba technical director, ebiseera ebisinga babeera ba qualified coaches, abamu nga bamaze n'okubeera ba coach okumala ebbanga nga ne badges ezo bazisomye na biki biki. Kubanga CEO ku lwa team bw'awa omulimu technical director oba sporting director oba director of football, asooka n'amuyitiramu n'amugamba why board eyagala club yawe ebeere football team yawe ebeere ng'ekola bwe biti na bino baagala mu myaka 3 ng'olinayo ekikopo bwekiti, mu myaka 4 byonna zonna targets azikwasa CEO aziyitiramu sporting director oba director of football oba technical director. Kati olwo technical director okusinziira ku bye bamugambye wa recommendingira abatendesi abasobola okujjayo ekifaananyi ye kyawulidde board kyeyagala nga ekiyisizza mu CEO, era waawaayo amanya ago ne baga shortlistinga bulungi. Kakati awo interviews we zitandikira, omutendesi aba afunye omulimu agende wa sporting director n'amugamba why wategedde omulimu guno, era sporting director ye boss wa coach amuyitiramu. Abasajja bano n'abakyala boolaba baagala mupiira gwa kawoowo, baagala mupiira ogudduka speedi, baagala goolo nyingi. Kati bwamala obimenyeramenyeramu, coach ne yeewaamu obudde n'agamba sporting director nti munaye wategedde nti ebintu byonna bye waŋŋambye ebijja ekyo waŋŋambye tusambe olukalala lw'abazannyi abanajjayo ekyo luno nze kyemmanyi musambi ono nono be bagenda okukola bino by'oŋŋambye. So kakati bino byonna mbibamenyeddemu kubanga football clubs mu nsi ziri eziri developed bwe zityo bwe zikolamu emirimu gyazo. Kati bw'owulira nga Tottenham Hotspur omukyala Donna Maria Curran CEO gwe basoose okugoba, kitegeeza nti nno mu kuleetayo CEO omulala ayinza okujja n'ebirowoozo ebipya. Ttiimu gy'anaalonda okukola nayo eyinza obutakkiriziganya na Ange Postecoglou, muyinza okuwulira nga baamugobye, era ye musajja watwala eri mu kwewummuliramu. Bannamawulire bamubuuzaga nti nze munnaaye ekyebigambo sibisobola, mugendeeko mu offices za Tottenham Hotspur mujja kusangayo ekikopo kya Europa, nze soogera kikopo kyekyogera. Kakati awo tulinze bulinzi, naye nga mpuliddeko ne Thomas Frank bayinza okumujja mu Brentford. Kati tetumanyi PSG weneezannyira Tottenham Hotspur mu mpaka zino eza Super Cup, UEFA Super Cup,
bagenda kusanga ki okujjako omukisa gwe balina aba Tottenham Hotspurs tibayinza okusanga ng'obusajja omuliro gwakakkanye omuliro obusajja obwo kubwalumbira ttiimu ya Inter Milan singa match eya Super Cup ebadde ya weekend ejja wandiwulidde goal ezimenya ensobi oba ezimenya amateeka zibandikubye Spurs eyo naye tomanya kubanga bali abasajja okumanya bazibu ne woba okubye baasi abalabyeko ku mupiira ogwo nga tebakukkiriza na kukuba baasi tumanya abayitale wadde nga Simeone tatera nnyo kwettanira kutendekanya omupiira gwa kiyitale naye abasajja bano Francesca Sabi being Italians abayitale ebintu ebyo biri conservative mu kisaawe babirina naye nga tebabakkiriza kukakkana kasita batunuulidde average age kubanga tiimu eno ya gundi eya PSG yasinzizza abazanyi abato mu myaka on average nga bato kyentera okwogerako wano nga njogera ku mupiira gwa Bungereza nti nno bayinza okukuba ebintu ebikubye omupiira biriko pages nyingi oyinza okulaba nga bakubye omupiira wano satu ku bwereere gwe nodda ku gundi ya gundi yatawadde munene kakatira wono bwadibuza emikisa naye oyinza okwesanga nga ekintu kye bakubye kiri eri mabega mu ngeri gye wali recruitingamu abazanyi ennyungula y'abazanyi nga oba wabayungula myaka 3 egiyise nga ekikubye ku maaki ya leero mu ddakiika ey'ensanvu kibonerezo kya myaka 3 egiyise kubanga oyinza okubanga oyina ekika ky'omuzanyi ky'otaayungula oba bwe walinga oteekateeka okudesigninga philosophy eyo ng'omutendesi kw'onoosinziira okuyungula abasambi nga philosophy eyo eyinako akasekeso ke yabuusa amaaso kati bano abasajja bano aba PSG ennyungula yaabwe y'abazanyi baayungula abazanyi 11 nga bali wansi wa myaka 22 mu 2023 baali babala kino bano bonna bano no Mendes bano ba Vitinha bano ba Hugo Ekitike ba Gonzalo Ramos ba Manuel Ugarte ba Bradley Bacola ba Kanga In Lee Lucas Berardo mu Brazil William Pacho mu Colombia João Neves mu Portugal ne Desire Doué bona nga kigenderere bo baagala kuzimba kintu kyabwe naye mu ngeri y'okukizimbamu ne bajja ne bakiteeka mu lwakuba nti no kyapa PM kubanga baali bamuwadde emyaka 3 okuwangula Champions League naye ate kakati yakikoledde mu mwaka ogusooka naye nga olaba mu nzimba n'asalawo okuzimba squad ngeri round temulimu bazanyi basukuluma ku bannaabwe kyova olabanga abazanyi abaali basukuluma nga bagondi ba Kylian Mbappe byatuuka okweteeka mu jjulume mbunna agenda yamugambira nti genda n'emipiira egyasembayo nga tamusoma omulaba wali ku kabenchi ono gundi ono Ousmane Dembele eyali ateekamu eggulu mwalaga nga bwali omunene yaliko mutimu gundi kakati no yesita era kyova olaba ne ku mupiira eri mu bibinja omupiira Arsenal gwe yakuba PSG goal 2 ku bwerere Dembele yali ku suspension paka eggulu mu lyamugwamu nakakkana kati tiimu yonna ya eri round tekuliko special star ntino ono kakati nantagambwako bonna bebamu so ekintu kino ba gondi akizimbye bulungi Luis Enrique ne kibanga ne bakama abenga bamukiriza abaana bano basooka na kusoma Lufalansa abatali ba Falansa ekintu kwegamba yakiteekamu bwogezako kisumulula olabanga ekintu kyabwe kigenderere kakati ne balyoka bajja bakusumululira omupiira ng'ogwo gwe baakubye tiimu ya Inter Milan bakulumba in numbers abaana beegazaanya okozesa talanta zaabwe nga bwe baagala tebali limited ku zones and spaces kuba waliwo gamba nti gundi wano bw'otuuka wano oyita mu 7 ti gundi gwe bw'oyita wano nkwagala oyita wano mu namba 8 kasita omupiira gusala ssente ne guyingira half ya opponent buli omu wasanga embeera wemusanga kyasamba olaba abalenzi ba Fabian Ruiz oluusa kuba cross mu namba 10 n'oluusa agikuba wano mu namba cross agikubira wano mu namba 7 oluusa kuyita wano kwegamba nga bakuba okusinziira ku mbeera osanga ne zone wano Hakira Fakimi mwe yatebedde goal yasoose eya PSG ali mu zone ya namba 10 kyokka nga namba 2 kati fluidity eyo n'empuliziganya nenga abagye bagabamu omupiira kubanga munna akuli okumpya otoyinza kumuwa pass eringa luku
oyina okupima soft touch eyo ate ng'ogiteeka mu zone waatunudde ate aleme kuleega kugulu nti ate paso gintadde mabega ng'olaba ekintu kyonna kyonna kiri fluid kiri fluent nga kiseeyeeya buseeyeeya ensonga ya PSG teggwa malojja kubanga ebintu ebisinga biba byagala nga singa wano tubadde ku TV nga kyenjogerako kyendemonstratinga kubanga omupiira gwabadde gulabika bulungi nnyo naye nga olabawo okusukkuluma kwa ttiimu emu okusinga endala. Luis Enrique ekimu ku bintu byasoose okuyiga ye game plan ate n'abazanyi ne bagiteeka bulungi mu nkola. Wano bagenze okuweza eddakiika 12 nga baateebye edda. Wayiseewo eddakiika 8 ne bateba ne ggoolo ey'okubiri. Kati game plan eyo bw'etyo ekuzigulula kwegamba gwe kiwaze obaze otuuka n'otabuka. Bw'etyo bwe yakola n'Arsenal ng'egikyalidde ku Emirates mu ddakiika 4 nga baateebye edda. Kati weekanga gwe kiwabadde oyiyiza ng'ate olina okukikola card adjustment. Kati yo Inter Milan bwe yeesanze ng'eteebeddwa ate quality yabyo bye yabadde ekola yonna n'egwa nga bakola nkubejja cross ze bakuba ku just kuyiwawo buyiyi quality ya passing, quality ya positioning, quality ya movement, buli kimu quality ne dropping there and then. Naye nga kyavudde ku game plan eyo abavuka ne bagiteeka mu nkola dakiika 12 nga baakuteebye edda n'otandika okupapapapaawo. Bataddewo ko n'embeera aba Inter ne bagezaako okufubutulako awo ne bagezaako kuteekateekako awo ku pressure kati ate bagezezaako okuteeka ku pressure kati ate awo nekiddayo era mu recruitment. PSG ya recruiting abazanyi abalina individual quality nga beegazaanya okusamba under pressure nga beegazaanya okuba kyenga ku 1 against 1 nga beegazaanya okusamba awatali space golowooza nti omaakinze ako ka inch kolekayo oli wagenda okusibira era ndowooza mwalabi ne golo ya mayulu golo namba 5 bo nga woolabanga awatali space bo bagirabawo kati ate boolaba nga space eri awo nga ntono ng'omuntu najja kuba yeetooloddwa ba opponent nga n'obunkenke weebuli oyina okupima weight ya pass opime ne direction ya pass muno oyina kumuwa waatunudde kwegamba nga byonna obiraba buli kye bakola nga kyonna kitiikinga kwegamba oyinza n'okumagamaga okunoonya omusambi wa PSG yabadde omubi ku lunaku n'akubula okujjako oyinza okwekwasa gundi bakola oyaviridde ku bench yabadde ndowooza naye ayagala okukola yekko ekyobuzira kubanga namba bagigabana ne gundi ne Desire Doué ayina we yakakidde omupiira n'agukuba quality yagwo si mulungi kuba yabadde ayagala kuteeba naye nga Dembele yabadde asabye wano mu kasaalaba bw'oba ng'ogezaako okunoonya ku nsobi y'omuzannyi yenna owa PSG ako koyinza okujjayo naye awalala oyinza okubikula nga tulabawo nsobi abazannyi bonna ng'ebintu bye bakola nga bonna baagala bonna bamanyi PSG yankubidde akapiira era ndowooza Katonda yampulidde nava wano Friday nga nsabye konze PSG yandiwangudde kuba yalabika bulungi nnyo mu semi-final home and away against Arsenal mulingo olowooza nti yandibadde anticlimax singa ekikopo kino kiba kibalemye naye Katonda naye yabatunuulidde ate nabo ne beerwanako okulaba nga ensonga eyo bagiggusa bulungi. Mpozi waliwo kyentera okwogerako wano infield coaching eno nkulu nnyo maachi we begenda mu maaso omutendesi toyina kubeera ku touchline nga muwagizi oyina okulaba kakati wana abaana kibakoze ekyo kya bulabe nobeerako abazanyi baweereza information nobeerako gwoli meeting nga gundi wano togenda nnyo kati awo Luis Enrique yakirabye omulenzi ono gondi Desire Doué mulenzi wa myaka 19 ateebye goolo 2 ayinamu n'assist musajja watu n'akyamuka n'agenda ajjamu essaati n'afuna yellow card omupiira gwadde gukyabulako eddakiika esukka 2 yamugjeyo there and then ekyo kyekiraga nti omutendesi agoberera kubanga eddakiika eza 20 n'omusobyo ng'ozanya ttiimu nene nga Inter Milan oyinza ogamba nti nno Desire Doué agira akyatwaliriza ebe wayitawo eddakiika endala nga 2 nga bamuwa yellow card ey'okubiri ng'oba akozeyo amanyanga amalala tomanyi omwana muto ngeri gyakyamukamu nga bagenda babajjamu nga musigala abazanyi 10 ng'ate balyoka babatokosa ekintu nekyo nakyogerako wano infield coaching abagizi b'Arsenal baavumanze ku gundi ku TikTok ne bakunakuna naye ekintu ekyo kikulu nnyo oyina okuba nga ogoberera buli kiseera oyina plan B bw'obeera ku touchline oyina okuba nga oli mukozi so si kunyumirwa nga muwagizi so ennyinga ezo zonna zasobodde okuteeka PSG mu muteeko ogwagigwanidde
era ndowooza nti nno byonna bye baakoze ne bye bataakoze byabagwanidde okusobola okubeera ba champion aba season eno ya Champions League. Mwabawagira Premier League y'Ebungereza mugenda kugirinda ennaku 75. Mutandika okubala leero ennaku Nkulu Mugisha Atanansi muzajja wa Arsenal ennaku 75 zimugenda okulinda Premier League. Naye olw'okuba nti nno waliwo FIFA Club World Cup bagenda kugulawo akatale ka mirundi 2. Kana akasooka kagenda kubeera ka nnaku 10 naye nga tekali mitinga yonna agule oba ogenda mu Club World Cup oba togenda, kubanga bano abagenze mu Club World Cup abasinga bayise bayite kisinziira ku mupiira gw'obadde okuba ku continent mu myaka 5 egiyise. Bw'oba kati nga Arsenal nga gw'ogugwata omungi wagukubye season eno ate babadde banno bamaze dde okubayita. Bw'obeera nga gwe Liverpool naawe munnaffe obadde tukyawulizika mupiira gwo nga tegukyanoga, naye mu myaka 5 egyo egiyise bebayise kati akatale kaguddewo leero naye nga tebagaana naawe atagenda mu Club World Cup osobola okugenda n'okola ki ne weegulira ku bazannyi. Akatale kano kagenda kubeerawo ka nnaku 10 bakagale ate baddemu bakagule nga 16 era guno omwezi ogwa June. FIFA Club World Cup yetandika nga 14 era guno omwezi. Kakati waliwo gye bayita Profit and Sustainability Rules. Tumala gagulagula muzannyi kubanga bakumanyi oli mugagga olinayo n'omugagga wakuwaana biki ebyo. Batunuulira mu season 3 eziddiringana okoze loosi za bukadde 105 okutwaliza awamu, nga batunuulira nti nno ezo ensimbi zosasanyiza ku academy, zosasanyiza ku ttiimu y'abakyala, zotaddeko mu community, ezo zo tebaziteekako. Era wano tujja okumenyeramenyeramuko ku clubs Ebungereza oyina ssente mmeka, kubanga oyinza okugamba nti abali bannaggagga ffe tubamanyi, naye bamala kujjamu kino ekibalo ensimbi z'okuŋŋaanyiza nga za mupiira olinawo mmeka. Bwe ziba tezikweyimirira bagamba limiti yose bojja kufunayo abazanyi ba bukadde 2. Kakati awo tujja okutunuulira tulabeko Arsenal abasambi beesobola okufuna ne Liverpool nebadde etwala obukadde 19 mu Bayer Leverkusen ng'eyagala Florian Wirtz ne Jeremy Frimpong. Ne bagigamba nti ne 10 tebumala yadde Wirtz yekka. Kakati awo naye nabo nno beepise aba Liverpool, naye nabo tujja batunuulira tulabeko ko United, tulabeko ne Chelsea engeri gye bagenda okupangamu transfers ez'omulundi guno. Kankomewo wano webale goberera nze Lumas David awangaale Ssaabasajja.